due to public demand. Oba due to public demand. Byolaba esaawa zino ku video yembeera eyefaananyiriza ku kiki ekiri ku Fangon Forest eddakiika eno oba ku kitebe kya mwana mulenzi Patrick Mulwana gw'oyinza okuyita alien skin. Esaawa zino ku Fangon amazzi g'akawunga baagayedda we twogerera era nga bali mu kucacyanca n'okujaguza ng'abakimezezza okwenjala nti bwe seekoze afazaali naawuuta nga bw'olabira ddala okuviira ddala ku Fangon boss Chosen wamu n'abasigadde okuva wali ku Fangon Forest omukulu omulabye. Essanyu lino lyonna lyaki kano katambika kadde akaje buvuddeko wiiki ng'emu. Yes, it is just 1 week back. Lwaki amasanyu agali ku Fangon geefaananyirizaako ne kyolaba eddakiika eno y'ensonga lwaki tuli wano. Posta oba ekitimbe kyolaba eddakiika eno ku screen kyafulumiziddwa ekiro ekikeesezza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa February ng'eyakifulumiza si mulala era yennyini kyo mwana mulenzi alien skin. Mwavuddeyo n'akola okulangirira okw'enjawulo. Alien skin agamba nti abawagizi be balakaasidde ebbanga oba ennyonta ebalumye ne sekuluma yenna n'alaba nti woowaawo oba weewaawo bagwanidde okuba nti abateekamu ekivvulu. Mwana mulenzi alien skin afulumiza posita y'ekivvulu kye ekiro ekikeesezza olwaleero era nga bw'ogisomako egamba nti alien skin live, as in alien skin live in concert ennaku z'omwezi 21 February omwaka 2025 ku Hotel Africana. Tusooke tuyingireko awo. Mwana mulenzi alien skin ategese show ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini. Nkugambye story eno ndi mugirekodinga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa February. Alien skin agamba nti ajja live mu concert ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini. Ekitegeeza nti alien skin ategese show mu wiiki 2 zokka okuva kati. You heard me right. Ekivulu alien skin kyataddeyo akitegese mu wiiki 2 zokka okuva n'olunaku olwaleero. Alangiridde concert ng'ebula wiiki 2 zokka concert eyo ebeerewo. Wabula ng'emabega wonna abadde talina we yakikoonyeeko wadde we yali akyogeddeko nti ngenda kutegeka concert omwaka 2025 agisuddewo mu magezi. Wabula njagala okujjukiza nti alien skin y'omwono ategese concert eno yakola concert ye eyasookera ddala bwe muba mujjukira bulungi abaaliwo olutalo mwalulabako. Mwana mulenzi alien skin yategeka concert mu nnaku 4 zokka. Mu nnaku 4 zokka mwana mulenzi alien skin yategeka concert eyali ku Freedom City era concert eyo yapiipa oba yajjuza ne sekujjuza yenna. Ojja kujjukira baali bagiyita City ya Danger. Concert eyo yagenda maaso okuba nti nekwata bannayuganda omugamba wabula concert eyo mwana mulenzi oyo yali agitegekkedde ennaku 4 zokka. Kati ku luno eno gyategese agitegese mu nnaku 14. Concert eyo wetuba tujjukira bulungi yaliwo ndoozi mwezi gwali gwa June omwaka 2023. That is only 1 year back. Tuba tetunaweza myaka 2 bukya alien skin ategeka concert ye eyo mukwano gwange. Ku luno abagamba nti mu nnaku 14
abategekedde concert luli zaalina kunya zokka era ekintu yakikuba n'akijjuza ne batuuka n'okubanga abantu babateekako mu parking ya Freedom City. Era ojja kujjukira nti ekivulu ekyo kye kimu ku bivulu ebyatuuka okubanga ekifo we bategese abantu bamenya gate nga bonna baagala okulaba ku muyimbi waabwe Alien Skin okumwerolerako n'okuwuliriza ku ndongo gye yali agenda okubanga abakubira. Okweyongerayo munda mu shene etegekeddwa Alien Skin. Sheno mwana mulenzi amanyiddwa nga Nobat Events eyategeka show ya Reigi mumujjukira bulungi nafunamu kembeera ne Reigi we mba mujjukira bulungi nnyo nnyini ddala. Mwana mulenzi oyo Nobat Events era okujjukiza ku Nobat Events ono yennyini yalwanako ne Alien Skin emakindi awo. Omu ku baana ba Alien Skin n'akwata Nobat amalaka oba mu bulago gye byakkiranga Nobat Events azze n'ekiseminti mu bulago ng'agamba nti bano abaana mu nkuba gye baali bakubye nze tebankubangako bwenti oba enkuba eno enkubiddwa bukyambeera mulamu sikubwangako na sekukubwa bw'ati. Wabula mwana mulenzi oyo Nobat Events ya getting in good terms ne mwana mulenzi Alien Skin era kati bakolagana ebitenkanika nga ne gye kikkidde nga Nobat Events yagenda okutegeka Alien Skin. Wabula okujjukizaako enkolagana ya Alien Skin ne bapromota bano gye buvuddeko Alien Skin oyo yalina akavuvungano k'amaanyi ne Abitex era okukakana nga Alien Skin aye concert eyali etegekeddwa Abitex nga Abitex ategese Alien Skin. Alien Skin n'agamba nedda Nkwakyo Festival tejja kubaayo. Eyali etegekeddwa Abitex ng'oggyeko Alien gye yategeka oluvannyuma. So this time around Nobat Events yakirimu. Wetugenda ku miwendo gya show eno, emiwendo gya show, mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin asazeewo nti abawagizi be bagenda kusasula emitwalo 2 ku mulyango. Ekifo ewagenda okubeera show eno katisoke tugende wano. Ekifaananyi ekyo kya Alien Skin ng'ali n'omu ku baafande nakyo kyatrendize nnyo wiiki eno. Kati oluvannyuma lwa Alien Skin okulangirira show eno, bangi bagamba nti osanga Alien Skin yabadde mu meeting n'abasirikale okuteekateeka ku bya security enaabeera ku kivulu kye ng'ennaku z'omwezi 21 February. Nti osanga yabadde ensonga abamu we baamulaba bagamba nti osanga yali agenze kuwaabira palaso n'okuyiya enteekateeka y'okukwata palaso. Wabula ate oluvannyuma lwa Alien Skin okulangirira concert, bangi batandise okuba nti nno babijja mu by'eŋŋambo ne bagamba nti osanga yabadde asisinkanye abakulu ab'enjawulo mu poliisi kubanga bateekateeka ku bya security y'ekivulu kye kyagenda okubeera nakyo ku Hotel Africana. Badde kugamba nti mwana mulenzi Alien Skin yagambye nti emitwalo 2 gye gigenda okusasulwa omuntu wa wansi. Ate abo abavedde ababede abagamba nti twagala kubeera wali nga batumbuto bagenda kusasula emitwalo 5 mu VIP. Wabula abagamba nti ffe tetwagala ate kubeera mu lujjulungu, aba gold bagenda kusasula obukadde 2 emmeeza. Wabula ate oli ayagala emmeeza emalayo agenda kubanga asasula obukadde 3 bweddu mu buufu ofaananako bwe bityo. Kati soke tuveeko kaawo tugende ewamu ne mulenzi Alien Skin ng'amekinze peace ne fake Gaza. Ekyo kyekifaananyi kyolaba awo. Mwana mulenzi Alien Skin still nga tukyagenda maaso na bino yamekinze peace ne mwana mulenzi amanyiddwa nga fake Gaza. Era we twogerera gubasaza mu kabu ntegeeza omukwano nti kati oyinza ogamba nti Alien Skin kaalyako ne fake Gaza kaalyako wadde ng'emabega wali beeweerezanga ebisongovu. Fake Gaza oyo lumu yasisinkanako ne Alien Skin tiimu zaabwe 2 za clashinga bubi nnyo emabega kawe. Muba mujjukira bulungi abazze bagoberera entalo zino na byonna ebigwa mu line efaananako bwetyo mukwano gwange. Wabula fake Gaza
nga yakakwatagana ne Alien Skin bamubuuza nti Fiki Gaza Alien Skin amanyiddwa nnyo obutakwatagana na NUP ate nga agijjonkera yagenda ne ku kitebe n'abaako byakola wamu n'abavubuka be. Mwana mulenzi Fiki Gaza yagambye nti nze enkolagana gye nfunye ne Alien Skin ngenda kakasa nti ava ku busajja bwa yero nga tegeeza side eri ya NRM nti atalekerawo n'okuba nga ajjonkera Bobi Wine wamu ne NUP. Bigambo byadde bya Fiki Gaza muzimu ku izi interviews yakoze bobanga obadde ogoberera. Wabula ate Fiki Gaza okwogera ebyo ng'ennaku z'omwezi 2 January Alien Skin yennyini yavaayo n'agoba buli kiisi ayina akakwate ku NRM n'abagamba nti tebaddamu okwesembereza amaka ge yaafiisi ye wadde space ze oba ebbala lyonna lyaba aliko atayagala kulaba wa NRM alikwata wadde okubeera nga amwesembereza. Nsisinkano ya Fiki Gaza ne Alien Skin nja kujjukiza nti ne mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Champion Gudo wamu ne Swaba Champ abaava ku fango nyawo ng'ebintu si birungi n'akamu nabo omukulu bamusisinkanye entegeeza Alien Skin era bwe tusobola okugamba nti they are all in good terms. Wabula ate bano bonna nga bali in good terms era okujjukizaako emabega wiiki ng'emu Palaso ne Fiki Gaza ne Alien Skin basisinkanako bwenyi wabula ate ne batagenda maaso kuba nti beekyaguwa nga abangi bwe baali basuubidde. So mwana mulenzi Alien Skin afuuse Prince of Peace omulangiro ow'emirembe. Ekyo nakyo kijja kubeera kibuuzo olw'ensonga nti bonna ababadde bamupinga oba bwe babadde mu mbiranyi nga tebakwatagana bonna batandise okukwatagana. Tunasuubira Fiki Gaza okubeera ku show ya Alien Skin ng'ayimba butereevu ku stage kubanga bonna ekibagata muziki byonna tunaabitunuulira. Wabula nga bwe tuli ku YouTube channel eyagaliwo sisobola kuva wano just bya misinde nga siyanukudde kibuuzo abangi ekibali mitwe nti mwana mulenzi Alien Skin ategese show neddala abadde mwetefutefu. Ekibuuzo ekyo nja kukiddamu bwe nti bw'osinziira ku muziki Alien Skin gwategese oba gwafulumiza emyezi 4 paka olunaku olwaleero, that is January, December, November and October. Bwatutunuulira ennyimba Alien Skin zaafulumiza mu myezi 4 ziri ennyimba 14. That means osobola okusplitingamu n'ogamba nti at least afulumiza ennyimba mmeka mu myezi 4 4 that is 8 16. That means afulumiza at least ennyimba 3 buli mwezi. Ezimu ku nnyimba ezifulumiziddwa myezi 4 waliwo akayimba akamanyiddwa nga Wayase. Ako nno kafulumiziddwa mu bbanga lya myezi 4. Mwana mulenzi Alien Skin ayina akayimba akamanyiddwa nga Watagwan yakayimba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Dan Flavor. Mukadeke kamu Alien Skin nga yetegekera show ayina akayimba akamanyiddwa nga I Must Shine. Ayina akayimba akalala kamanyiddwa nga Nagwa mu Love. Mukadeke kamu ayina akayimba ke yayimba ne mwana mulenzi oyo Chief Media okuva ku Fangon. Akayimba kamanyiddwa nga Mbeerayo. Mukadeke kamu ayina akayimba n'omwana mulenzi esawa zina trending ennyo amanyiddwa nga Final. Akayimba kamanyiddwa nga Sikitegedde. Waliwo akayimba akalala kakubiddwa Alien Skin era mu bbanga lino lyenjogeddeko. Akayimba kamanyiddwa nga Madam. Mukadeke kamu Alien Skin ayina akayimba akamanyiddwa nga Basonyiwe. Ako yakakuba ne Scorpion Shaba mu bufu obufaananako bwe butyo. Do you know my talent? Bakaita do you know? Yes, akayimba akamwana mulenzi Alien Skin era nakafuluma mu period eno. Ate waliwo akabakubye ennyenya akamanyiddwa nga bawe bagambe. Ako nno kafuluma nga yakava mu komera. Waliwo akayimba akamanyiddwa nga Our Father. Nako kamwana mulenzi Alien Skin. Waliwo akayimba akamanyiddwa nga Ndeki. Still Alien Skin ye yakayimba. Mukadeke kama Alien Skin ayina akayimba akalala akamanyiddwa nga Rule Number 1. Ako nno ja kujukira yakajja mu bizimu ku statement ze yakola. Nagamba nti Rule Number 1, the boss is always right, and if that fails, check Rule Number 2.
oba nagamba if rule number 1 bwegana genda ku rule number 2 ate rule number 2 egamba refer to rule number 1. ako nako kaali kayimba kalambirira, alina akayimba kamanyiddwa nga talent. Obono yafulumya bubiri, yafulumya talent nga kakayimba ate nakolamu ne remix endala yalimu amapiano. Alina n'akayimba akapya kano kanaku 2 zokka wenkoledde story eno, akayimba kamanyiddwa nga asante sana. So ezo nno ze zimu ku nnyimba empya eza mwana bulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana gwezo kuyita Alien Skin, ezo nga zigenda kubanga zigatibwa ku nnyimba endala ziri ezasooka ezababamba ne zibakuba. Alien Skin agamba nti yajja live in concert ennaku z'omwezi 21 February wali ku Hotel Africana Agape Christian School. Lino essomero lisangibwa Bwama ku Lyekatebo. Bagamba nti kyekiseera otwala omwana wo aweebwa omusingi omutuufu mu buufu ofaananako bwe butyo. Emabega w'eddoboozi eri emabega w'omuzindaalo si ddala yenze yabasseddi omusunsozi. Omukutu kwoli gwe guno gwagaliwo. Lwaki vidiyo eno togi la yikinga? Weebale nnyo, weebalire ddala. Thank you so much.